Tewali misomo gisinga buwanvu okusinga okusoma obusaaseredooti. Tuyozaayoza nnyo bannaffe abo ababa bawangudde emisomo gyabwe era obunkenke buba bw'amaanyi mu ttendekero ery'obusaaseredooti. Naye nga bwe batendekebwa nga beesiga Omukama byonna bisoboka. Olunaku olwaleero tuyozaayoza bannaffe ab'amasaza gano gombi, bannaffe abaafunye obusaaseredooti n'obudyankoni muyogeeyoge ennyo. Mwenna abataabaddeyo tugenda kubeera nga tubatuusaako ebitonotono ebyabadde ku mikolo gyombi gino egy'okuwa obusaaseredooti n'obudyankoni. Ku BC Media byonna bisoboka. Tugenda kubeera nga tufuna obubaka era tufune obubaka okuva ewa Bishop Silverus Jumba naye ku mukolo ogw'okuwa obusaaseredooti. Bannaffe abasaaseredooti n'abadyankoni muyogeeyoge nnyo. Tusaba Omukama abawembejje, tusaba Omukama abawanguze, abakwatireko ku ddimu eddene lye mwolekedde.
Abazadde baffe abagenzi omwami n'omukyala Boni Ssekizimbu Lwana Wentaase tukukwasa muto waffe omwagala ennyo Sali Anthony akuweereze awamu n'abali kubirira bonna ekibiina kino kyonna kikuŋŋaanye obulamu bwe bwonna.
ensonga etaano ssemasonga ez'obwakabaka bwa Uganda
tuzze tubasabirenga nga naffe bwe twesabira tuzze tubawa amasangalabe nga naffe bwe tugafuna tebaleka tugobangako era tusuubiza tukangezaako okufaananya n'eyisa yaffe neya kristo tubasaba mutusabirenga bulijjo ate nga naffe bwe tubasabira tusobole okuyita mu bulamu buno nga tuli basanyufu ate ne buli obulijja tubukwanire engeri enjawulo njagala okusaba atwala abakushans seminaari abava mu ssaza ery'engazi ajje tubeeko ekirabo kyetuwa bishopu waffe kubanga banaye bishopu atwagadde nnyo engalo tumukowazi kubasaba bishopu kusaba ajje okunakyalo kino kikuteera abaana bo tweyanze engeri yonna byotukoledde twagala okusaba abafaana batusirisiza nabo bajje bafune ebirabo byabwe ofaana bano batuwadde tuddene nabamalira bangedevudem nawe kulyanje semalira Laurencio Sebanakitta ondagaanya okuzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra sebo nkulagaanya mujjukire nti mu batiisimu bwe mugatta abalala ku ggwanga lya Katonda ne mu penetensiya nga musonyiwa ebibi mu linnya lya Kristo n'eryekereziya mubudaabuda abalwadde n'omuzigo omutukuvu mukuza n'emikolo emitukuvu nga muweereza essaala okutendereza Katonda n'okumwebaza buli ensi nga tusabira baganda baffe Katonda basiimye okwamusa kino kyekigambo ky'Omukama. Amen.
wakwasibwa okukuuma ekiyita eky'omwe akuyamba. Kino ky'ekigambo ky'Omukama. abeera n'obulamu tumufunenga atuwonebwa. Atuyita tubeere abatuukirivu. Wakwasibwa okukuuma ekiyita eky'omwe akuyamba. Kino ky'ekigambo ky'Omukama. Whoever comes to me will never hunger, and whoever bamugoberera mu mpisa zammwe bulamu bwammwe. Bwe kityo nno temuyigiriza bayita kinnoomu ng'asookera kuba okufuna obudyakoni. eggwanga lya Katonda buteekuuma bwonna oba omululu gw'ebintu afa banno oba okukolerera ffenna olw'okwagala nga tewali kibalabiriza olwo oba okuzaalibwa obujja mu eggulu. Ekyamagero eky'okukkiriza kwe kugamba Lukalisiya kwennyini ng'omutima gwammwe era nga bamaliridde okubutuukiriza obulungi. mumaliridde okukola omulimu ogw'okuyigiriza ekigambo mu magezi n'ekitiibwa nga mulangirira evvanjiri. Lawulensiyo Sebanaakitta ondagaanya kunzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra. Ssebo nkulagaanya. Sancta Maria Magdalena, Santa Ioannis Maria Vianney,
byonna okugenda nga byeyongera obulungi era gwe obuwa okunywera amatukuwanjagira fe abateeyinza tuwe abayambi bano betwetaaga okukola ogw'okusaaserdoti okuva mu batume olw'ekirabo kyabulekyo kyatuwadde mu makkati gaffe kwe kwebina emmeeza ya komunyo nga tusaanidde kwe kujjumbira okufuna amasaakalamento ge bagenda okugaba yonna gye tunaabatuma okubasaba ensimbi ez'okuweerera abaana n'abazzukulu okutulwanirako okuva mu bwavu okutuzimbira amasomero n'amalwaliro babikole bwe wamma naye bulijjo basooke kutuliisa emmere eva mu ggulu omulimu gw'omusaasaladoti mulimu ki kusoma misa nakuwa amasaakalamento is that precise kampi bwe katyo njagala muddeyo eka ng'ekibaleetera essanyu kyekino kalivaali etuuse mu mpya zammwe si kyangu kukitegeera twebaze Katonda olw'obulamu bw'atuwadde ate n'ekirabo kye tufunye mu ssaza lyaffe lino ery'e Masaka ekya abafaada 16 n'abadinkoni 12 ekkubo lya Masaka Kyotera ne Villa Road gagenda kukolebwa naye abaana abakoseddwa tubasaba muleme kutunuulira nsalosalo wabula mutunuulire development gye tufunye amakubo gano nga gakolebwa temugenda kuliyirirwa ekyo bakitutegeezezza twagala abantu mukimanye twemekaluulirirwa kubanga ebitundu ebirala batwalayo development bo baba bagirindiridde ffe tuleme kweremesa. twebaza Katonda olw'abasaseredoti betufunye Masaka
nga diocese 16 abasaserdoti 16 balamba njagala okubakuutirira okuyimirira ku mazima nti ekituufu kibeere ekituufu ekikyamu kibeere ekikyamu tuli muzze mu ggwanga nga ayogera ekituufu aba mukyamu ng'ate ayogera ekikyamu aba mutuufu so n'olwekyo bafaatha mwenna bakabona abafunye mbasaba muleme kwekkiriranya mwogere ng'amazima ate mwogere ekituufu nga kyekituufu waakiri okufa okusinga okuwonoona gye bagenda nnimiro gye bagendamu nnimiro nzibu nnyo erimu abantu aba buli kika ab'emputtu ab'embazuulu abalowooza nti bamanyi ate nga tebamanyi abataagala kumanya ate nga beetaaga okusomesebwa mwe muli abayiikiriza abanafu bano babbi battaka n'olwekyo mulimu munene nnyo bagukole n'obumalirivu ate n'okwagala. Nze Reverend Father Francis Xavier Namunga nga neebaza Katonda okusookera ddala atuusizza ku kkola lino ery'obusaserdoti. Olugendo lwatambuza lubadde luwanvu kyokka ng'ate lulimu ebinyuma ebikanga ebiremi obugigi ate ne bizzaamu amaanyi. Omukama tumwebaza olwaleero okutuusa ku altaali entukuvu era twebaza nabo bonna abatuwaniridde okutuuka ku kino kye tutuuseeko olwaleero. Omukama abaddizeewo naddala abazadde abagunjuzi baffe kyokka ate n'omusumba atwawulizza ku busaserdoti bwe obwazazira Kristo n'atuyingiza mu luse lwa Melikisedeki. Tumwebaza tumwebaliza ddala. Endo lwaffe nze ne bannange naddala betufunye nabo obudyankoni terubadde lumpi. Abamu ku bo twatandikira ddala nga bakyali mu senior 1 abamu twatandika tumaze senior 6 nga tuvudde ku universities ez'enjawulo naye nga okutwaliza awamu lubadde luwanvu tetusobola gamba nti ffe tulutambudde. Omukama Katonda yatambudde naffe n'atukongojja n'atubeererawo era kino kye tugabanyeeko olwaleero si kyaffe wabula kibadde kisa kya Katonda okutuusa ku kkula lino ery'obudyankoni eddala ery'obusaserdoti erisooka okusobola okuwa amasaakalamento agamu ate n'okutuusa ebitukuvu eri abantu ba Katonda.